Tusaba mutusonyiwe muko katono nnyo olw'okutataganyiza ebintu ebisinga byatabukamu okuva internet lwe bagigiraagiramu nga tugenda mu kalulu ebisinga tebinaddawo nga bwe byali era we nabamaliriza programu eno nja babuulira erinnya Kenny kiritegeeza. Tuli mu anniversary experience tugenda maaso no batuusaako embeera obulamu n'ebikwata ku mubaka omulonde eyawangula minisita Ssempijja. Honorable tutakataganyemu kaawo dakiika nga bwobwo wabadde otwebaza tuddeyo eyo kubanga okwebaza kikulu nnyo nze bonneebaza ne bw'otampa musaala. Oh, really? Tutandikire akagera abantu bakawulidde tujja kagatta ku bugasi. Okay, kale. Abalabi ba Soul TV mwena nange mbaniriza erinnya nze Katabazi Francis Katongole omubaka omulonde owa Kalungu East. Nebaza nnyo Salt Media naddala Salt TV abanyambe nnyo mu kulwana omusango guno. Omanyidde abakubanga nduulu nikati nnaku zino technology oweereza akantu oba ogira live abantu ne baba nga bagobya omulala nasharinga n'omulala technology watuuse. Actually ebyo byebagambe ebiruma abagundi bano sijja kukiyogera ku TV ya Katonda bakyogera ebiruma abayaaye abayaaye bantu abayaaye anti bo bamanyi bentegeeza nti abataagalira ddala kubanga tungamba oti ati social media kisazeeko sincerely. I don't want to go political this morning nga bwewangambye naye nga neebaza Soul TV nti yampa omukisa abantu ne bagoberera omusango gwange be banyamba okuba enduulu kubanga luli eddanga okuva ku kyalo kwokka naye n'enduulu yakwata mu ggwanga mu nsi yonna mu ggwanga lyonna ne mu nsi yonna abantu nga bali ku Salt balaba musango Ssempijja ayagala kubba abamu bagamba Ssempijja ayagala kubba mwana kituufu kyali bwe bali boogera. Yes, kati mbebaza nnyo sinza butabeebaza twakunoonya nyini wanoonya ku makya ku maliri ninga wandiyo nankubira nga sikumanya obukosi kubanga nange nali tensed up nga ndi mu kulaba engeri kumpi tetwebase nga tufumba ne balooya abo tukoze tutya kubanga buli bwali bubbi obwenkukunala netwebaza Katonda ti amazima gaavaayo. Omanyi wabaawo sente we zikoma tosobola okugulirira omulamuzi n'ogulirira ab'ebyokulonda n'ogulirira abakiba agenti naye omu yekka gwe beerabye okugulirira omumanyi omusirikale Katonda. Awo leero mpangudde siwangulwangako mu mbeera bwetyo naye leero mpangudde. Oyo gwe bataagula omu tebaamugula nze tigaali maanyi gange okuwangula omusango ogwo naye Katonda ye yaleeta Salt TV n'aleeta CBS n'aleeta media houses endala zonna ne zikuba enduulu n'efuluma mu bantu bagamba uno waagala kubba ki baagala kunziba ate ensi yonna nensapootinga era mbeebaza mwenna abampagira abamu bagamba omusajja oyo yaani kuba nze natuuka mu Lukaya yes. ne bandaga ekifaananyi kyo amazima go gali nti nali sikumanyi ng'era sikuulirangako mu sakozi zonna ez'ebyobufuzi. Kituufu sibeerangako mu byabufuzi ekibiina kyensoose okubeeramu National Unity Platform era singa tebakiwandiisa nga kibiina naayibadde mpulira bubi nnyo tewandize. Nebaza nnyo bakama bange National Unity Platform abakiwandiisa ng'ekibiina nonnaalize kubanga katuli mu kununula nsi nekyali nzibuwalidde okubanga tolina identity kubanga kati nga bw'olaba President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu era naye yali talina kibiina yajjanga ye oba okitegeera kati nga wabaawo by'owaafiriyeti nga naye nga mubaamu obulumira naye ate abakulira ng'akola kino bwekiti ne bwekiti kati nga saagala kweyingiza mu ebyo naye ng'oli munabuddu yesebo gye bakuzaala yesebo era gye nsibukira ddala ne bajjajjange bonna gye bali gye bagalamidde tambula ng'Omuganda yesebo erinnya nze Katabazi Francis Katongole taata akyaliwo enkuyegezi kyamukubira enduulu Yohana Batista Pungu Katabazi
era ndi muzzukulu wa Katabazi Joseph agalamidde awo ekabasinda mu Buddu, ndi muzzukulu wa Kezironi Mukumba agalamidde Mizinga era mu Buddu, ndi muzzukulu wa Kabanda ate nga ow'olunyiriri waffe ye Nakana yatutwala ewa Nsaale ow'Essiga. Kati ow'Essiga yatutwala ewa jjajjaffe Katongole Mulema. Weddira nti awo nkutegedde okusoma kwange nasooka natandikira Mpugwe St Maria Goretti Mpugwe Primary School eyo erinaanidde ddala ne taata waabeera ewaka bano tusalaganye bwe tuti n'ebiseera ebyo si we twabeeranga nensomawo paka mu P5 kati waliwo omwana wa ssenga n'agenda n'ajja ewaka nga yakoze nga yali wa 13 nga yasomera Butende Primary School eriwo ku kilomita nga 2 okuva awo ndabawo ekigo bitya eyo bagita St Girigori Butende Primary School kati ajja nze n'Empugwe nga nze nkulembera nga abalala balwanira bifo byakubiri okitegeera ngera olugira baba basoma wali nti akulembedde ndooza mu mumanyi kati abalala balwanira byakubiri paka P5 kati oli omwana wa ssenga bambi Katonda amumuze emirembe bonna baafa Omita Nabwami yafa nga jewaka nga yabadde wa 13 nengamba ono namusinze niwe netegereze nnyo ndi mu P5 nga ye toto yali yafunye 208 ku bina nga nze nafunye 198 ku bina nga nze ndakulembedde omanyi mama wange yali musomesa bano bava grade 1 oba baki biseera ebyo era ye musomesa w'amaanyi we nakubuya famire yaffe agigunjudde bulungi ayina perfect 100% tekuli failure ekyo tujja bituukako ebyo bikubuya naye nga the main person behind that is my mother. Kati otunulira Max ziri mama mugamba nti ye naye ono bano mami balabika batusingako essomero lino olaba ono wa 13 naye obubonero bwe yafunye businga obwange yakulembedde awo manya kirabika nze ninga weerise erimu akulembera bamuzibe wano ninja mu baleera ebyo kakati nengamba mama nti naye nanga naye mwana wange eringa wala onoto because I was very small ne mugamba nonze nja genda ng'otambuza bigere anti era tuyali kasi naawe leka va ku bigere naye va kutambuza ebigere naye nga temuli ngatto aga amasomero gonna nze bwe namalira P7 nga bw'ojja n'engatto bakugo kubanga tova uniform tuvudde wala oba okitegeera kati nanga naye nga wala dadi kubanga yali nga ali known mu church circles ate lisomero gonna amasomero ga Kereziya bane bw'oyagala y'ekifo kubanga baali baagala okuntwala mu ssomero lye bayitanga Bishop Ddungu naye kati bamuzeeyi sente nga tebazirina eza Bishop Ddungu nga zaafe liri eyo kyamaganda abamanyi Bishop Ddungu Primary School nga gegakabi nakati era likyali lyakabi omanyi kyaki bwetegeka amasomero ogamanyi ne bw'oleeta agaliwo era gali gasigala ekya kituufu kakati nga Bishop Ddungu tebalina sente otherwise abalala balina okustopinga kubanga bazadde bange enfuna yaabwe yali awansi kati ne banga naye mukansomere wano Butende kubanga wano ndabanga akona nyinza obutafuna first grade naye nga ngenda e Butende kilomita 3 buli lunaku mu buyinja awo ayayayaya ne kati nenfuna n'emikwano mingi era emirala egyagendangayo mu P6 eyali akulembera ntuuka wali first term P6 bankasuka nali oba 12 ekyo nga sikirabangako mu bulamu bwange nti nagambye kiri n'okyewakana nti wali ninja eno naye nga buba ninja bo bukola mu bana abaleera kati bwe nkomawo maama gwe nali nsinga okutya ennyo kubanga maama ne bw'obanga wakulembedde ne bakuteerako comment yali badde mulungi naye azanyira mu kibiina oba ali mu group akubajja olino oluyite ejjambi kati nenjimuwa naye nga n'okutya ntya ripooti nenninda oluyi lwagenda okumbalagaza kubanga ye yali mukubi wampi ng'awa luno olwali vaasi ne luno zonna akuwa lumu n'okkakkana byobawa nga tumutya naye nga talina omukwano muyitirivu munnaye kati bwe muleetera ripooti
ngamba ninzo oluyi oluyi terwajja nagenda okuwulira nga nseka gagala wabadde weefumulira kuba bano balabye tibasaaga nempulira ate bubi neŋŋamba bino obadde ku byakusaaga neŋŋamba nabano nja basomerera second term nemba wakusatu third term nabo nemba kulembera kati ab'ebuteni nenyingira P7 nemba kulembera mox nemba wakubiri kati ne finals nafuna 9 okubala nafuna mukamu okubala nali nkutegeera bulungi era nzijukira headmaster yambuuza gwe subject nga nnonya ebibuuzo olowooza eriwa gye wasinza okuyita ne mugamba okubala mpozi nga banzibye naye tewali kangwa omanyi okuba ne confidence mu kyalo kati oluzungu lwolwo nga luba lwa musawa banga bw'olumanyi nafunayo busatu awo kati nze ate njawukana nnyo naawe nnyo anti era gwe mutebi nze katabazi okubalako tawaala naate oluzungu nga ndi mulungi okubalako nakusaza era okubala omanyi okubala ekikulu bw'okutegeera by the way kubanga wemakinga nga tonnaba nakufuluma omanyi oba ogudde oba oyise kati nenfuna kamu mu kubala nenfuna oluzungu nenfunamu busatu SST nenfunamu busatu gundi nenfunamu bubiri mu science gwe mwenda gwange first grade butereevu naye of course yadde si buna naye nga eba ezitowa okugijjayo eyo mu biseera ebyo kubanga twali abaana twatulanga 5 first grade zaali ezi 3 n'abaazifuna mbajjukira omuyenze omulala Meja Jemba ali mu mabye omulala Kigoye Francis accountant kakati bwe tutyo bwe twali kati ate bwe tutyo ne tukola interview gende Bukalasa mu seminariyo anti bagambye okufuka abafather kati nze nakola interview 2 eye Mubende seminary neye Bukalasa zombi nenziyita eye Mubende nafuna I think average 79% eno nenfuna Ona libene ensonga gy'oliko nkulu n'okukyuka kansooke kati ki ekikusagaza nali njagala kufuuka mufaaza okufuuka obufaaza muwandiika mu kitabo bababeerako bye bakebeera ku mubiri gwo no bajja ne babuuza first of all balina okukebera family gy'ovaamu omanyi ekisse Uganda by the way kuba nti abantu broken families zeeyongera broken families ne kati eri okugenda mu seminary bamala kubuuza ova mu family ki bazadde bo bagatte kati nti bakyakulabirako ekirala omanyi I'm not trying to offend anyone naye gwe kirowoozeemu maama wo bw'abanga yanoba nga oli mwana muwala tugeze n'otuuka okufumbirwa omusajja n'akuyisa bubi biki maama wo byayinza okunyonyola ebikugamba okuddayo nga naye yavaayo mu bufumbo tewali okitegeera leading by example manyi mu Uganda abazadde abasinga betusigazizza balinga bubonero bwa ku makubo kakulagirira okgende wantu naye nga koti kagendayo twetaga exemplary parents mwana wange tonywa sigala nga negwe naawe tomunywa tokola kino nga naawe tokikola kakati bali banoonya bwe bato families nti bakristu balungi oli mubatize okubanga ogenda mu seminary ekyo kiri obvious olina kuba mu katoliki ne family gy'ovaamu nga nnungi hati ekiddako wano engala byetoola kati mukola interview bwe mukola interview era bw'ogigwa era tebakutwala mu seminary akasengejja bw'olaba father ng'oyo ng'afuuse naye bw'otunulira ng'oba bishop oba archbishop akasengejja kaba k'amaanyi omuntu okutuuka awo babasengejja amasa matono nnyo abayitamu batono bwe bati balubatu gwe wayita nayita neŋŋenda anti kati nkubuulira ng'okyambuulira nkugambye nayita eyo ye interview oba ekyaliyo interview nkugambye kino kye basooka nti kiri kiryoke eyo yegundi esooka then kati ekyokubiri ne babawa interview ebyomu class bo tebagoberera UP rather PLE ne bwoba wafunye buna naye wano nga wagudde interview yaabwe
bakuwa English and mathematics only ebibuuzo bibiri ne bafuna average obikola kumakya n'olweggulo kati nze nakola bya seminary B ey'Emubende n'ey'Ebukalasa nenziyita naye kati era nze neeronderawo nenga akangende ne Bukalasa ono kubanga yaaluddewo by the was we talk ate nze kyamaani w'abaasomerayo kati nze omanyi lwaki njagadde nnyo okumanya oba naye nayagalayo ogendayoko naye kati nga ebyange sinabigamba tewali we baagiriramukko okulaba oba wali oba ojjereddeko. Excuse me, P7 naawe abaana abato pozi mwe wammwe kati mwe abaakulira mu ghetto mwe mwonooneka. No, that's what you are meaning. Mbadde ngenda kubuulira ekyansuula naye tugende emboozi siya olabika nze ndi munnakyalo naye olabika oli wa ghetto ebintu ebimu mubitandika bukyali nnyo nnyo nimbi wazaalibwa toyinza kubanga wazaalibwa mu kyalo olina Uganda yakati honorable nzibu naye tugende mu maaso osazeewo nensalawo nengaaka ngende Bukalasa kubanga Mubende yali seminary empya nengamba let me be part of this one eruddewo yadde zombi naziyita so I went to Bukalasa incidentally nemikwano gyange bonna nga bwe twafunda first grade era ffenna ne tugenda e Bukalasa mwenna musaze ogenda ku bufaansi tugenda e Bukalasa esoma S1 S2 e Bukalasa walungi nnyo by the way it is the most beautiful school I've ever been to mu bintu bingi tewasomerayo batali mu layini eyo kati olwedde bano baba bakusengeze ne bakuleeta kati bo tebongeramu wano nti S2 S3 era mugenda mukendeera kati gye byaggwera bwe twatandika abaana batwali 5 oba 6 kati waliyo bafaaza aba abaafuuka bafaaza kuffe ffenna 5 naye ate Masaka diocese terinaayo tiyafunayo bonna omwali Belgium omulala yafunira Rwanda eyo omulala akala omulala ali Masaka naye oyo yatujoyininga later bagenda batemako okusinziira ku bagenda baba kabasengejja ku nkola yo S1 anti kati S1 bakuwa chat of course ekisooka bagobera empisa ne bagobera bwotagoberera mateeka ne bagoberera n'amagezi abo bafaadha buli w'omulaba ng'ayimiridde bw'ati asoma emmisa teri musiru ekyo yino kitegeera kubanga akasengejja gambye kakutandikira wano ku P7 tebayingizaayo nga totoola mu kirasi ako ke katandika then katiddako empisa then n'okugoberera amateeka omanyi njagala okyawule wabaawo okugoberera amateeka n'okubeera n'empisa byanjawulo wabaawo okugoberera etteeka naye ate etteeka eryo nga sinesalire nti oba mpisa zoogize kati bo baba bakitutte bulala kati ffe nze nasomererayo okumala emyaka 2 n'ennaku 3 n'ennaku okyazijjukira kati ebyo kati byonoonya manye ebibuuzo ebikubuuzibwa muntewote nze gambye ekyannemesa nakigambye naye kati gwe ekyakulemesa tewakyogedde anti sho si yange senga gobadde ompa interview kati bwe biba birireted omuwulirako naye wakuba nateebye byange nendalika golabika ova mu ghetto nze nva mu kyalo tusobola kufaanagana mwe muba shaapu nnyo ab'omu ghetto naye tugende maaso nale so kati eyo namalayo emyaka 3 emyaka 2 mu S3 nagiwunyamu buwunya rector atuyita yali rector yabeera nga principal ba headmaster rector abeera father baali bamuyita father Peter Musomero Katonda amuyumuza emirembe yali muto wa Bishop Karanda ebiseera ebyo rector ajja ne list baatulanga ne meeting ku Lwokusatu kati Olwokuna ebyavudde mu meeting nga webikolebwako be baba basazeewo nti ono agende era eyo tuluyita luso nti oluso lwakoze eki lwakusaayi
kale bunaye kuba okunonga oluso twali oba 8 nga lutusaawa nga nazuuka simanyi nansobi gye nkoze ate era ekyamazima tewaaliwo nsobi leeta okukidiscoveringa akuba nti ebintu bya church biba wanuwe tewabaawo apiiru amateeka ga church gaba rigidi ekiba nti kiriwo ekiti era kiba bwekityo kati naye era tukimanyi nti Katonda yalonda Katonda oluusi teyannondera eyo kubanga kati maybe naali badde father nga sikirizibwa nakwesimbawo abeekalungu baali badde bafiiriddwa omukulembeze n'ebirala tunabyogerako kati gwe era mumanyi byolowooza kati obwongo bwonna busomye dda kati so anyway waliwo case it wasn't clear ne batusibako ekintu kitwatawanya omusomesa okujja okusoma ne twagala omukuba naye nga tekyali kituufu oli yali HP wali ku gate n'alaba kati kyoyo yali atusomesa nga agriculture nakati akyaliyo by the way kati n'atugamba ye nga bwagamba somesa gwenja kuwa 2 ne bwokola otya tozisukka mwattu nga zakuwa ate ngeri bagobera amagezi bagatta average okuva woyingira mu class si bino byagamba mu nja kuyita final buli monthly buli weekly gundi buli weekly test bazigatta ne bakola average at the end of the year kakati so anyway to cut the story short banga biwanvu anyway kati kankuyitiremu mangu just no nalike bukala some seminary nga njagala kufuka mfaaga bayibe nyina baganda bange babiri bafaaga bo baatuuka gwatabukamu bali bana Katonda yalonda yalondako babiri Father John Bosco Katabazi Mpungu ali wano gundi ali wano Zambia asomesa Gaba Father Emmanuel Katabazi yakulira amalwaliro mu Masaka diocese kati abalabo tuli bafumbo ate abempeta fenna banyinaze babiri ne baganda banga abalala bano abatafuuka bafaaga kati kyenagambye ekyo tekisanka the way we are 7 of us fenna tuli bafumbo ate fenna bafumbo nga bachachi batukuvu then ne bali bafaaga babiri honorable Katono nnyo bwava weyongerayo n'emisomo nga bwona atubuulira naye kansooke nkubuuze kino kuba kati wafuuka wanjawulo omisinga bufaaza oba obulamu bw'olimu bwe businga kakati bw'obeera omukkiriza kino njagala okitwale nga ekinaakuyamba ennyo mu bulamu essaala eyo gye bayita kitaffaali mu ggulu ngimanyi yeerimu byonna owo kyebagamba by'oyagala bikolebwe nga bw'oyagala tugende maaso ne program kati Katonda kyeyannondera mu bulamu ng'oyagala obeeremu n'emirembe Katonda kyeyakulondera nti buli munnamawulire obwannamawulire obukole n'essanyu bukole bulungi nnyo ng'obwenyumirizaamu tubako kiwejjusa yes naye koolibeera nga buli kaseera oligulatinga singa naliroonya ekyo kiba kitegeeza you are trying to sail in 2 boats if you sail in 2 boats you will drown my brother togezaako kuwugira mu kusaabalira mu maato 2 ojja kubbi naye kimanyi nti n'enjogera ya kifaaza ndi sawa Kristu wano old Kampala ebyo sibikamulidde yes mwekali so kati ebukalasa nensomerako ibande SS 1 year nensomerako ejjinja college gye natulira S4 S6 nenjituya Makerere High School nakola physics economics mathematics nfuna point zange 13 nensoka nendazaamu nensoka nenkyapa mukulu wange yali agala nfuuka omusawo nga sibyagala ng'abantu nja basonyiwa empiso tibyandimu omulala nga yagala mbeera architect nga nabyo tibinzigira bulungi nanze njagala business so I started working naye ebintu bye nasandika okukola oba buyite obutembeeyi obw'oluzungu do sailing ndi mutembeeyi otembeeya ki obw'oluzungu nga ntunda ebintu on the streets of Kampala nengenda Nairobi nengendako ne Zambia
ngotunda luzungu ebintu naye mu luzungu bitya kakati businesses mu nsi nyingi nze bwe nayingirayo nga batuwa ebintu n'ogenda n'otunda oba kitegeera n'okomyawo sente zaabwe ne bakuwaako commission kati ekyo nalaba nga it's a great opportunity for me kola sente kati ate nga mulimu amadaala g'olinnya ofuuka manager kati bwe nagendera manager nali ku level ya trainer nengende Nairobi enfuuka manager akubaba kati abakulu eri abaaliyo ne baagala okunziba sente engeri gye nali omugwira nengana naye kati kanve muki mu company nesigenda kuva mu business kati nenva mu company nenzira mu business netandika very small kubanga Kenya natandika n'enusu 10 ekya Kenya negenda then nfuna omuntu nampola nusu 10 bwentyo it is a hustler's story man it's very long ekyo bwenkidamu nakyo ino okumanya nezija ne setting out a company Rhino4 with my colleagues netuyigiriza abaana era omukono guno bangi nnyo abaguliddemu bannayuganda bennyambye okuteeka emmere ku sowaani nga baali tebalina ssuubi abavubuka naddala tudiringa n'abali wakati wa between 18 and 28 kati ekyo nenkikola okuva mu 2004 wano mu Uganda ebyo nebiyingira early around 2000 yawo ngende Kenya so nafuna experience netujja wano netandika company netugi expanding at Zambia netubanga tulina offices Zambia ne wano it was doing well it's what has made me whatever I have bitono byenyera yadde byagolongotanamu awo gundi bagita batya credit crunch natukuba wala takaitoze sente bito ebimu netubitunda naye netusigazaako ati ng'ennyumba ati nyumba we nagizimbira I was much younger than what I am today. So I'm a hustler, man. I'm a hustler. Oli 311. Obontegeera. Kiriwo kusulawo ebyo nabimanyira dda tewali nakulira mu kyalo naye ate ne bino emirimu gye ntandikiddemu gya wansi nze sifunangako omusaala gwe ngenda okusooka okufuna gwa parliament. I've never earned a salary. I've always been earning a profit. Because you're earning two ways, either salary or profit. Yes. So Naka commission kali? That commission eba profit. Kuchotunzi. Bakakyusizaamu okukyusa naye gemagoba goba ofunyeko. Bakuba nti wali obatotaddemu omugagga yakuteeramu ssente notwala ebintu bye notunda natwala ezize nakuwa ezizo. Wali ku physics na kibonere 13 wafuna awo webikomeza ddala. Kati gye bujja kati muganda wange omanyiga bw'omuntu bwakulanagana ye muganda gw'oli musajja mugezi naye bino kati fine kati weetongodde olina amakaago olina ki okutandika okusoma reading ndi wano 2011 my brother father Emma ayagala nnyo ebyokusoma oyo father Semugiri balina koosaawo ya microfinance naye very convenient for people working obeerayo residential I think 2 weeks nga gy'oli nga student aba student abalaba bati baliyo era babangayo nga bakulukulu myaka yagiyiseeko gundi kati nengenda nimbitandika myaka 2 nenfuna diploma ogwokuna nenfuna bachelors saginona nayo kolo lwennyini lwenenoringa masters in social entrepreneurship kati eyo ya Catholic University of Milan. Kati wenjogerera nyina masters 2 mu field ya social entrepreneurship. Kati social entrepreneurship ngabo olaba social media. Kati singa there is a way you can make money using that group abankugoberera for example nobakola mu social enterprise. Ndozo kitegedde anabatuuliriza for your information. Yobawo omuntu nagala ebintu byasoma tobitegeera. Kati mu kubiza mu Luganda olutuufu kwegakola business n'abantu abangi nogamba nti ebina by'obwegasi abakola eyo mulina sako yamwe ne mulina ekintu kyammwe oba mulina emiti gye muzimba ebibira nga byammwe
twali abantu 15 tulina yiika zaffe 30 kati buli omu alinako yiika 2 ogaa ekyo kijja kulingirira abaana baffe nekikuyamba naye nga bw'obeera omu tosobola kikola kati kye bayita social enterprise. So I have a masters in that kanolwekyo ndi hasola naye ate ndi muyiveera ebitabo waddayo n'obisoma naddayo nembisoma era byonna byetaagisa byonyumiza byonna siina kati ate njagala nakusoma mateeka kubanga nasoma mu gundi emwe ya twalina mu course unit mu masters I scored 90 kati ndengamba amateeka gano ndabika ngasobola kati ngenda kwenololinganga wano nga bwengira bwengenda mu parliament bwe nyongerako I'm going to enroll Makerere wait for me I am on the way. wano wonna wonyumiza yes siina wendabye ekintu kyonna kikwatagana ku byabufuzi yes mu bulamu bw'omusaayi gwo DNA yo ndala nnyo DNA yange ya bukulembeze naye nga bwa church omuntu eyakyusa obulamu bwange nandeeta mugondi bali babiri actually ayitayo mu kifaaza eyo bafaaza abo nabo wakati wali atalina degree tewali atalina amaka gange tewali atevuga you know that kind of at least the basic things of obutonotono nanga naye lwaki tojja twagalayo naffe owaffe gwe tulabye akulidde wano kubanga ati nze nali musambi wa mpiira nali lwaki you know those kind of things. I'm a very social person era ku kyalo nze njagala kutuula eri mu kirasha siri nnyo omuntu weeno ebyagundi bya kutuula mu maaso ennaku zino we bangira ne banzijayo ne bandeetayo naye nga nze ndi muntu wa kutuula eno mabega mu bantu bano aba bulijjo bwe guba mukolo mbeera eri mu bawaata tukuba lwali biki abakyala abo abakadde bwe mutunyumya bwe biti ebyo nze bye binkolera sikubeera eno wagondi oyingira politics kati bwe nyingira kadino ye ya sparking off ne Kyagulanyi n'omuyingira kati awo nenjagala nnyo Kyagulanyi ne byayimirirako naye nga bwe gambye omutwe gwange gugoberera so far is moving fine buli kyaliko era kyempagira olw'ensonga sinalabamu makoona kubanga abamu bakyusa olulimi amanyi ogamanyi mulimu abantu benawanga respect ennyo ng'eyali omubaka wange wano namuwa n'akalulululi ayita betikano nga mwado walinganga kyala mugezi naye kati amagezi akyagakozesa naye mu direction enkyamu kyobola basiye mubaka wa wano ali detached from the oppressed ekyo awe twayawukanira naye nga nali mwadimayalinga nnyo nze njagala nnyo abantu abagezi ne bakazako erya Mutanzige kati agamanya bampadde mangi Mutanzige Daudi mu Bible yakuba Goliath ejinja kati bampita Mutanzige erinnya epya era lyeri trending kati butekako #Mutanzige basi obeera watuuse dda tewatya kulomba minisita Sempijja n'amanyi gonna ge yalina kumwanganga mu kalulu ne mu constituency kakati kadi no wali kyeweera kyesikubulidde bwe namugamba mukama wange nkoze ntya sina experience mbyabufuzi sina byemmanyi ebyobufuzi n'agamba Moses bwe bamutuma naye era yali talina experience onooyigira eyo n'agamba fukamira awo nampa omukisa n'otambulira ku mukisa nansabira omukisa ogwo of course when I shared it with my immediate people my wife naye nakisapo kati mukyala wange bwawagira ekintu kubanga yayinza okukunnemesa kasente wakalina byobufuzi nga byetagisaamu akasente kati wenjagala obbabuulira buli omu ali eyo it's about your attitude omutima gwo bwe guba gumaliridde kyebava bagamba where there is a will there is a way kati nze nayina ne wiru eyo by the way wenekyesikubuulidde okusalamu ekibuga nasooka mu constituency endala Bukoto East kubanga muzeeyi awo wazaalibwa ne kati endateera nyinayo amaka n'obukojja kati nemba actually nze kati nsobola okwesimba wano mu Lubaga North nsobola okwesimba Bukoto East nsobola okwesimba ne gundi
kati right now yafuuka Nyendo Mukunga omanyi babikyusa juzi kati bwe babikyusa ate biri wa mukama wange gwe mpagira Mpuuga Mathias nengamba kakati Mpuuga sisobola mulwanyisa kubanga mukama wange ate muwagira he's a good asset to us bebamu ku basajja abagezi abalemera ku nsonga mugundi ate benneetaaga okuyigirako abantu bakuwa akalulu honorable yes mu bitundu ebisinga obungi naye nga namu tebakulabangako okimanyi ekyo nkimanyi kubanga obudde bwali butono I came and conquered okikola otya nga tumaliriza anti kati kyekintu nti naveeri wano nga nyinayo besi y'obukojja nenga nyina wentandikira nyina ne church system nenkola ki n'abantu baali baagala enkyukakyuka oba n'enzige zakuyamba kati ebyo ndowooza guba mukono gwa Katonda ne gukozesa omuntu oli ebikyamu ne kikuyamba kubanga era nekino okumukozesa okuyinyawo ebintu ebyokunziba bino bye mwanyambako kyaveera kuba nti Katonda guba mukono gwa Katonda bwe weesiga Katonda tewali kikulema Honorable Mutanzige abatulaba basiibule amangu ago ize wazigize tugenda mu shira okay akasawa kadduka kalingo baka naye nsanyuse nnyo you've just had a little about me naye at least kansubire ali eyo ina kyoyizeemu ate nange mbagala nnyo banaye naye okusokera ddala abantu b'e Kalungu East mwebale kunteekamu bwesige tufa abamu mwannonda nga n'okumanya temummanyi naye mbasuubiza nga bwe nze neesiga Mukama kubanga oba tolina Mukama tewali nnyo bitambula subira nga tujja baweereza ne ttiimu yange gye tukola nayo abakulembeze abalala betuzimbye naye nga ekintu kye tuliko luli lutalo wakati w'abanyigiriza n'abanyigirizibwa nga tumaliriza era akagero ke natandise nako kavuunule tugende omukulu ono akagero ke yatandise nako abantu bennesimbawo nabo kwaliko minisita Vincent Bamulanga Kisempija ne kubeerako ne RDC yali RDC ndowooza kati yabuwummula Lule Wumalumawiya bonna baali babaddeko actually ebisanja bibiri myaka 10 bonna nga baaliko ba MP kati bo be baalabanga ab'amaanyi ne era beerwanaganya nnyo nze nga tebanfaako bamanya ako kanafu tekalina sente tekalina kubanga bo baali bansinza byonna nze saagulirira abalonzi tewali mulonzi n'omu gwe nagulire naye abantu bampa kubanga baagala enkyukakyuka abantu balina ennyonta ey'enkyukakyuka ebintu ebibanyigiriza bingi buli kimu kifudde so kati baagala okulaba nga tufuna enkyukakyuka kati ebintu bingi nnyo siyinza kuva kuno nga situmidde bakulembeze bange chairman Nyombi Mukibika Amadi chairman wa Fowero C5 Mayor Tamale Charles bakansala Kigundu kansala Allen Lwanga kansala Sulaiman Madada chairman Bazadde owe gundi owe Bukulula nowe gundi owe Lwabenge chairman Segawa abamukodomi wange mukyala wange omanyi wankima Nantongo kati bonna mbatumidde ne bakansala abalala mwenna kati nentumirako abantu b'e Kamunga kibi nnyo batta abantu baffe omanyi bino ebyokuvuba famire ya mukulu Nsereko neziwa basaasidde nnyo kuba ntwafiire abantu baffe mu bintu bino abakyali mu kkomera tusaba gavumenti ebate bannaye abantu tebalina misango mubasumulule naawe naye bwaba mwana wo lwaki ebintu bino nze kyendowooza filosofe yange eri nti mbeere bulungi ne muliraanwa wange ng'ali bulungi tekirina kyekinzijjako Honorable tuyanziza nnyo tuyanzeko tuwakadde okusinkana tutataataganyamu katono oba oliawo emboozi yandibadde nga yeeyo ddala naye ekisinga obukulu kiri nti abalabe bo bwe basisinkana tobawa budde ojja bayita myaganya gy'engalo obaleka bo ne bakubagana bokka na bokka Katonda abane kye yakutegekera baali bakubagana sayidi eri nga yatunuulira wakati mu bigere
era mwe yayita kati yagenda okudda yakiikirira abantu be Kalungu East agenda okulayira. Robert Mutebi nanyini Field ne Eric Sebalamu bwe tutambudde ffe tubagaliza kusiba bulungi tubimaze tuddanca mubeere bulungi mweraba. Unveiled Experience akutuusiddwako Mukama n'ayamba drink alimu ekyama ate nga yatongozebwa ba UNBS.